tukwaniriza gwe omulabi eyeekuumira ku Kyaggwe TV. Olunaku olwaleero tukuleetedde omubaka ow'ebizinga eby'ebuvuma mu Parliament Robert Migadde Ndugwa. Mu programu eno ani ani gwe omulabi eyeekuumira ku Kyaggwe TV. Kyaggwe TV mukutu gwa social media ogusanga ku Facebook ne ku YouTube. Gwe nno eyeewaayo ne yeerekereza data okusobola okugoberera emboozi zino ze tuteekako mu programu ez'enjawulo. Tukusiima nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Olunaku olwaleero tukuleetedde omubaka ow'ebizinga eby'ebuvuma mu Parliament Robert Migadde Ndugwa. Mu programu eno ani ani agenda kutubuulira obulamu bwe, agenda kutubuulira yasomera wa, akulidde wa okukola emirimu ate n'okutuuka okugenda mu Parliament. Ono Parliament yagiyingira mu mwaka gwa 2011 n'okutuusa olwaleero enkasi yakyagivuga. Robert Migadde Ndugwa omubaka, tukusanyukidde. Nange ndi musanyufu, nsooka okubayozaayoza okukola TV eno Kyaggwe TV. Mbadde njigoberera ku mutimbagano naye nange nfunye omukisa nti leero kwendi. Kituufu. So neebaza abalabe ba Kyaggwe TV bonna era ne mbakubiriza bongere okugiraba. Yesebo. Bamanyi nti mu kugiraba ate kye kigiyamba okwongera okubeerawo n'okwongera okusaasaana. Yesebo. Abalabi abaliko olwaleero baagala okumanya Robert Migadde Ndugwa yaani, abazadde be baani, baawa, asomeddewa. Tugende maaso n'emboozi yo. Robert Migadde Ndugwa okoze interview eno ng'ennaku 3 emabega, nawezezza emyaka 41. Nga 7 December. Ennaku zino bagamba nti kati oli ku 4th floor. Yes. So n'olwekyo level y'abavubuka kati nagibuukidde ddala era bwe ngendayo bangoba. Owaye ennaku zino nno tubalina ng'oli ali mwana mu 5 naye nga muvubuka. Tubalabyeko nga n'oli yeesimbawo okubeera omukulembeze w'abavubuka naye nga wa myaka 4. Nzaalibwa omwami n'omukyala akira omwami Benedict Ndugwa n'omukyala Margaret Nansubuga abe Bugaya eyo mu Buvuma ku Bizinga. Tunazaalibwa ku Bizinga. Twali abaana 8 eky'omukisa omulungi ffenna tukyaliwo. Mukama mulungi. Ndi mufumbo. Omukyala wange Nakiganda Miriam n'abaana 7. Eweebale omulanga gwa Nadduli. Kituufu. Naye ennaku zino tulaba nnyo zi TV zino. Ne tulaba ebiri mu ndiga za Katonda. So nino kikatiza n'abaana 7 omukyala omu. Ensonga eyo nayo nkulu. Ndi Mukatuliki. Ndi Mukatuliki. Kereziya okukkiriza omukyala omu. Yes, n'olwekyo era abaana abo ba mukyala
kiba kirungi okubeera omukulembeze ate ng'oli kyakulabirako eri abantu abalala. Naye mu kweyanjula otugambye nti maama akuzaala ye mukyala Nansubuga. Kakati ate nange atudde mu programu eno nze Henry Nsubuga omwanjuzi era omutestes ndi kojja. So kakati ogenda kutubuulira nga tutegedde abakuzaala ogenda kutubuulira ate okukula bo batuulawa era okukula n'okusoma. Emirimu gya taata wange muvubi, kati omuvubi tabeera na waatuula. Omuvubi ebiseera biri ebyedda nga omuvubi wabeera ebyennyanja wagenda empuuta weetuula n'omuvubi waatuula. Seera ogenda okusanga nti omukadde oyo Bugaya, Luwero, Nkata, Mukono, so wonna okusingira ddala ebitundu by'oyogedde biri mu bizinga by'Ebuvuma. So butuuze mu bizinga by'Ebuvuma bwe bujjajja bajjajja baffe bonna bagalamidde eyo ku bizinga. Bwe nakulira ebintu byange bimu batono nnyo ababiyiseemu. Nagenda Nkoyo oyo boarding primary school Matale. Mu biseera bye yali disitulikiti y'e Mukono, naye olwaleero Mukono bwe yasalibwako eri Buyinkwe. Naye mu mwaka gwa 1987 Ebuvuma teyaliyo nasale, teyaliyo nasale. N'essomero za Bugaya noza lyaliyo limu by that time erya Catholic Church. Ssomero ki eri olwo? Baali bayita Bugaya Primary School. Nga buliwo obuzimbe nga bubiri, so ng'era awo omanyi ebiseera ebyo. So nengende Matale eyo kuva ddala mu Nassale. Nassale so ni mu myaka 4 naye ng'oli mu Kisulo. Okuva ng'otandika ekyo nakyo si kyangu kuba tewaaliwo Nassale mu bizinga. Naye nga ngenda okutandika nakyo nalwa kutandika 87 nindwala tetanus. Era nze mu Luzungu oga nti nze amwe living miracle. You a survivor. Nti nalwala tetanus nga siri mugeme. Bwe ngende n'obuuza ab'ebyobulamu bayinza obutanoonyayo, bayinza obutakuwulirayo bantu babozi bana abawonye tetanus nga sibageme. So nembeera ennyenge eyo right from 86, 87 naliyo for about 6 months. Fortunately nempona. Naye bwe nalwalira awo ebintu byetugamba nti amwe living miracle. Mu Uganda mwalimu ekyuma kimu, omuntu walwala tetanus waliwo ekyuma ekyo ekimusikamu gundi ebimulomesa okuziira. Ekyuma ekyo nga kirimu kimu nga kiri Ntebe. Ntebe by that time lyali ddwaliro ly'amaanyi kusinga kati likyali amaanyi naye ate wadduzeewo amalala. So ekyuma ekyo kyava Entebe, bakijja Entebe wekyali nga niyo n'abalwadde abalala naye nekireetebwa Enyenga. Ekyo nakyo tekyali kyangu tuwaako onumi. So ebirala wahawo ngeri ki, naye waliwo jjajja wange mu biseera ebyo nga professor. Jjajja yani amanya yali Professor John Sebastian Mugerwa. So mu different capacities abantu b'Oluganda bange bajjajja b'Oluganda bekibabadde mu bifo eby'obuvunanyizibwa. Naye so ngene Matale mu biseera ebyo amasomero galimu abasajja n'abakazi abakulu naye nga tusoma nabo n'abaali badduka mu lutalo kumpi ng'essomero walinga omuntu wasobola okwekweka. Ate gwe akulidde mu Mukono guno manyi ti mu biseera ebyo mu Mukono temwali mu ssomero lya primary lyali lisinga Matale lyali ssomero ly'amaanyi ebiseera ebyo. So Matale eyo gye nali kaana kato ni mu Kisulo mulimu abali mu myaka 2 ne mu primary mwalimu abali mu myaka 2. So kwegamba olina bazadde bo musoma nabo ono bw'aboggola n'ofuutuka emisinde. Era nina enkovu wano. Enkovu eno
musajja omu yansala kambe musajja naye muyizi bwe mwali musoma so kozi musomero limu omu tolina guwava naye muzinga abazadde tebasomesanga baana so mpita ku dormitory ekyewunyisa babeeranga abaana abawala ate bafumbiranga abalinzi those days naye nga byali part of bullying n'abasomesa nga tebalina permanent control ku bayizi ebiseera ebyo oli yali aguze ekyennyanja ky'essajja kkulu mpita ku dormitory liboggola ne limpita gwe jangu kati nze nadduka buddosi misinde kuba yali ssajja kkulu eringoba era nga sobola nikwata akambe ke lyali kutte yali mpita nyongoose ekyennyanja somero so bwe nadduka akambe ke yali kutte nirinsala andi era ne batungawo obutunzi nabiki so kati nembeerayo kuva primary nursery paka P7 kyusiza nnyo masomero ematala eyo nga tonnavaayo nzijukirayo omukulu w'essomero bamuyitanga Sserwanga we wabeererayo era ye yaliyo kubeera mu biseera ebyo lyali ly'amaanyi nga yaliyo natuuka Sserwanga yakavaayo nga waliyo Mutyaba naye nga eddoboozi lya Sserwanga n'erinnya lye lyali likyali lya ganzi nnyo mu ssomero naye nga waliyo Mutyaba ate nga nze migadde kaakati era webaali omuzadde yayagala okunzijayo ku lw'embeera eyo nga sisobola kumalako nga ndi bagenda okujja ku visiting day nga ndi kakovu nnyo tosobola kulwanagana nakasajja ago ku layini ya mmere so at times tolya naye muzeeyi weyagala okunzijayo Mutyaba olwokuba kika kyali kimunagana no nankwasa Nansi nti kati onajja ku Nansi yajja omulabeeranga so emmere biki era baleeta ate emmere bateeka wa Nansi so mmere paka P7 natulyayo P7 mu 1995 era mu biseera ebyo Matale baida era yeetikka mukono yali yeerisankuuli era nze omu kubaafuna ennya omwaka ogwo ennya zaaliyo nga ziwera ebiseera ebyo ematale zaaliyo nga ziwera era nga mu mukono ogamba tino temwabaddemu nnya omanya nti Matale ebyayo ebigezo tebyazza those days of course byakyuka nnyo kati essomero liri totally deserted kituufu naye ba old students tulina oluusi tukwatagana okulaba nti tulizaawo so nenzivaayo nenzija ku Namiryango College Namiryango College eyo nayo nali saaba wa choice nali simanyi nti naafuna ennya ate nga nalyo wadde nakati weeriri ne hateera ebiseera ebyo ate nga mu mukono essomero lyosookerako Namiryango College kituufu bw'obeera nga lyabawala then Namagunga so agatali ago amala gonagago so nenfunafuna nga saawa Namiryango College no nali nabawala nga nabawa no saaba wa actually nga nawa kitovu so kitovu nempa ekifo naye nalinayo jjajja wange oliyo nagambye nti nga Professor John Sebastian Mugerwa nga ye chairman board ne Namiryango so weyamanya nangamba ate lwaki agenda wa kitovu agenda ekitovu ye St Henry's kitovu kale ate nga ne taata wange mukulu wa muzeeyi Benedict Mutyaba ate nga naye yasomera St Henry's College kitovu ennaku zino liri mu Masaka City yes so nga yali very comfortable nti eno essomero ddungi kati ate nono nga chairman board agamba naye jangu eno so nansabira ekifo nenkyuka so nembeerayo paka senior 4 so paka senior 4 katono nnyo ebiseera ebyo waliwo embeera era eyali enzibu nga bwe watugambye nti ematale erisajja limwali musoma nalyo mu primary lyakusala akambe ebiseera ebyo kye bayita bullying oba mu Luganda tuyinza kiyita tutya kyali kyamaanyi nnyo
Namiryango College. Tubuulire ku mbeera eyo, otubuulire n'omukulu w'essomero eyaliwo mu biseera ebyo. Namiryango College bakafiirwa omukulu w'essomero Pellegrini Kibuga. Yes. Ye yaliwo, embeera yali etya bwe tudda ku nsonga ya bullying eyo? Kati bullying kituufu yaliwo naye twagenda okuyingira ng'akendeddeko nga akyaliwo naye nga level eri ey'okutta abaana naye twagenda okuyingirayo nga myaka ng'ebiri emabega nga omwana yattibwa. Tubulire yattibwa atya? Emboozi bagamba batya? Omwana ono bamusanga mu buliri nga mufu naye kiteeberezebwa nti abaana bamukubira muki mu buliri bwe bamala ne bakola ki? Ne bamubikkiramu. So naye n'essomero limu abaana bangi tewaliwo cameras and kyali kizibu nnyo okumanya exactly kuba olwedde bamusanga yakoze eki? Yafudde naye nga baleka bamunyiga ne bamutuga buki? Butuzi. So nejjukira si babbi nti bwe bayingiridde essomero wabula abayizi banne. Omubbi nga okusinziira ku muwendo gw'abayizi abali omubbi nga wayingira mu Namiryango tajja kufuluma really nga tayinza kufuluma. So ebintu niwe nga bisigala bweru. So you can't. So n'abayi mu masomero amalala gonna nga bamanyi nti Namiryango is a no-go area. Era bw'oyingira mu buyingira tuti ku gate tandika okugonda kwesa obulungi oyagala ofulumeyo ng'okyali mulamu. So ng'abaana baddembe bwe baba baagadde bakambwe baba basazeewo naye baba nga bavudde mu ssomero ne bajja tuzze ku bishop eyo ku byemizannyo baaseemu eya Namiryango ng'eterrorizinga ku kisaawe awo ekya bishop awo eterrorizinga ekisaawe kyonna naye nga terina nagyegeze naye just erinnya bagattanga erinnya omanyi ne academic performance eyo naye yatuweesanga respect. So kati bullying era kendi naye nga kyaliyo kati bullying msebyo nga asigaddewo yoono ovudde ku dormitory ogenda mu dining okutta essowaani yo olinako apeta n'osanga oli kugu n'akuggyako essowaani eyo n'amuyiteeko okukwe n'agamba weyongereyo ate nga tosobola bwebeera nga essowaani zifaanagana naye ya plastic neeri ya plastic naye kyewunyisa ndi Namiryango nga togenda kusanga mutwalira ku plastic. So because status yaliwo nti omuzadde woba oleeta omwana ojja kutandika ku ssowaani ya bbumba kuteekamu because ye class olwaliwo nga walaba muno mu mukono era amasomero galimu nti liyale ga global ga cornerstone ga setayi galina status yago. So ngo ye bullying so jukira nti one time nga ndi mu senior 2 waliwo abagezaako okumbuulinga nali mu senior 1 nga bo bali mu senior 3 bagezaako okumbuulinga omuvubuka naye nemulaga nti nange nsobola tolimu. So yali ne banne naye I tried to nange okulaga nti no kakati omuvubuka oyo naye Namiryango Headmaster we Pellegrini Kibuga omukama mumuzi mirembe yakafa ebiseera ebyo alina embeera gye yateekawo Namiryango amwefuga mwekka makyazi ebyo bullying bikibya naye nga mwefuga mwekka nga yabalekera obuvunaanyizibwa mwefuga mwekka nga togenda sanga weekend ng'omusomesa we yatambula ku Namiryango ku compound no baana. Kati okulwanyisa bullying yateekawo n'agamba nti owa senior 1 tawaabirwa era ng'agamba nti bwe nkusanga ng'owa senior 1 akaabira okumpi naawe ng'owa senior 3 senior 4 kweyongerayo gw'ovunaanyizibwa. So nga kitegeeza nti bw'olaba oli ng'abuulinze omwana wa senior 1 gwe naawe atamubuulinze teekako misinde kuba bwe bakusangira okumpi naye then you must explain ani yamukoze eki ani yamukubye. So indaati we abaana nabaali nga abapya be basinga okubeera bullied ne babakola ki babeera elevated kumpi okubeera ku level y'emu nga tulina school protection. Bw'oleka bullying eyo era
ebikolwa bayisayisa njaga biki nabyo byali bitya wali ate era abaana babakungu bayitirivu babafuganga batya kuba kati olwaleero weesanganga bwemba ndi prime minister oba vice president sirina somero wensobola kusaba kifo era omwana wange abeereyo nga naye ye vice president waayo embeera yali etye Enamiryango kyo kituufu yali abaana b'abakungu bangi ono Ssaabalamuzi yakawumula Bati Katulebe akere bano bona bammawo basomera eyo bantu bangi so mubamu ku bakungu the personally wali abagonde prime ministers abaana ba prime ministers vice presidents okuva e Rwanda nabo bali eyo naye nga mu mateeka g'essomero Peregrine Kibuuka doctor yali yateekawo nga mwena muli ku level yemu omwana wa vice president ono Kazibwe yalinamu abaana be babiri ne wamwanyinza nonali n'abaana n'agamba ani yakugambye okujja ku lunaku olutala lwaki lwa visiting day kati abasukuma ku gate bali overwhelmed nga tebayinza gaana vice president kati namuza n'afulumya vice president waki wa Uganda n'amugamba in my school all parents are equal you either salawo oddeyo n'abaana bo oba ositule byonna byonna byoleeso bize mu motoka ogende etalina choice abitekamu nakolaki n'agenda so Munamiryango omusomesa nga olufuluma wati class we pa temuddamu mulaba buli omu agenze soka temumwefuga bino coaching biki bo extra classes tebiriyo so nga omwana wa Namiryango nga asoma bw'abanga performinze gundi eyo abeera I remember one day academic abamu twalowooza nti abaana bababira naffe bennyini nga tugenze wabeerayo kati exam zituuka za senior 4 balinanga practicals oluusi mwagala okumanya leero tugenda kusala ki because munasala nyaanya munasala ki omusomesa waffe yalinga asomesa nga tatukkiriza nakusemberera wadde laboratory kumanya ki kyetugenda kusala nga yakufubutula emisinde tikyagamba so we must not know nagamba buli kimu nakikola ki nakibasomesa so twabala Munamiryango eyo esomero omukisa Namiryango yabawala amindi yabalenzi naye twalina omukisa mu ssomero mwonna mwalimu omuwala omu twasomera omuwala omu mu ssomero lyonna omuwala oyo yali muwala wa Peregrine Kibuuka doctor so yalina naye omanyiye yali nga essomero lyalyagala nga Dr. Peregrine Kibuuka ate nga kyasazeewo so yagamba omwana we muwala era nga mwali musomero nga so ngera abeera mwala ogwo mu baana 15 ate abalenzi naye nga abeera n'omukwano ono the whole school era nga nalina okubeera ku assembly olumu n'agamba lwaki we munengera nga nzija nga bayomuyita Jeni nga mutambula ne Jeni mudduka so nga abaana bo tebaagala Kibuuka abeera okukwala nti onatambula ne Jeni naye nga so yalimu paka senior 6 senior 1 paka senior 6 so naye nga namwe musimba kwa assembly tewaliwo layini yabawala kuba so naye mba muki muyabalenzi so era nga yambala skirt the whole school era neyambala ki empale so naye nga so kati eyo natolya senior 4 na first grade naye gundi combination gye baali bampa nga manya amasomero ago ag'amaanyi tegakuwa kyoyagala yes bo be balaba nti okusinziira bo wakoze eno combination gyojja okusobola katunyumya ebyo mbu njagala eno so makyaze balina pade naye nengenda ku St. Augustine ngera olaba erira ly'Abakatoliki wali Wakiso yaliyo so ginatulira senior 6 so mukuva Namiryango natuuka eri Wakiso because Namiryango yali prominent
natuka wakiso nga abakulembeze akakiiko k'abakulembeze akaba prefects bakagoba waliwo strike bakagoba kakati ngendayo mu senior 5 nga tewali bakulembeze b'abayizi ba prefects so nga teacher ba managing essomero kati bwe ntuukayo because I was from Namiryango, a prominent school, immediately training ibafuna Namiryango. We want you leading an interim body. So we create a interim board of our kulembeze bameka batano. Kuwera our prefects for the whole school. Interim body ntuwera ko kuva 99 to 2000 nga atandika. Then tuko kusesimbawo ne kutuuka so wena nenesimbawo somero lyalina omulamuzi nga mulamuzi naye student naye nga amasomero gano agamu ndabye nti actually gayinza okuba ge gatushapings because omulamuzi chief justice nga mu maanyi n'obuyinza actually ali above prefect head boy because nga asobola okuyita kusummoning head boy era ng'obeera ne kooti olina aba assessors aba court clerks gwe muki gwe mukama waabwe so bawo obuvunaanyizibwa you a student bawo obuvunaanyizibwa so nesimbawo ng'omulamuzi nempangula kyenjukira nti nafuna obululu bwali 449 gundi wange nafuna obululu bwali 59 naye nali njagala kuteekayo petition nga ogamba nti obululu bwofunye bubadde butono oli yabugjeewa nga mpakanya ki bwoli 59 because mu kunoonya akalulu ne closest friends be buli omu bwe yali amanyi baali bakola ki bakuwagire ampagenga buno obululu 59 buno yakoze eki yabugjeewa so but esomero lingamba no chief judge ufa kasita wakoze eki kasita wawangudde so kati esomero eryo tekawo reforms and there are some my personal reforms nateka mu somero for the good of the school kuba nali nvudde mu somero nalabira ebintu nga bikola ki nabitambulanga n'abasomesa sibe bagamba genda wano genda no Namiryango nga otya omuyizi munno edi prefect wa prefect okusinga ki okusinga yes era ng'olengera head boy nga ayinza oyimira twalinanga amanyi somero ddene oyinza okuyimiranga mita nga kumpi bisaawe nga 4 distance eyo mita nga 4 nga waliwona wali straight n'olengera head boy n'oteekako ki emisindo odduka omu class kyokka ate bw'olengera teacher osigala so kati head boy oba ne mu dining atwala ebya mess yali w'amaanyi n'okusinga teacher so kati eri niwe nawangula obwa chief judge nga really powers nina powers okususpending omwana bw'aba alina kyakoze n'agenda eka n'aleeta omuzadde we nga gwe chief judge omuyizi gwe omususpending emboozi ya honorable Migadde nyuvu era owulira nga teweetaaga wadde owumulemuko akatono bwe kati naye katuwumulemu omuweerezaawo mu programu eno ani nze Henry Nsubuga nga nze mutesitesi era omwanjuzi wa programu eno ono gwe tuyinaye Honorable Robert Migadde Ndugwa nga atunyumiza atubuulira ebintu bino mu mboozi zino bye tufuna okuva mu bantu bano biyinza obutabeera byangu byakusanga abantu bangi bagenda nabyo kyokka ate Abaganda balina enjogera egamba nti kyotabulirako munno enseko zikiyitako kyokka mulimu ebyokuyiga bingi atubuulidde nti Namiryango College wali ebiseera ebyo nga omuyizi aba n'amaanyi atiibwa n'okusinga omusomesa naddala prefect n'olwekyo bino nno tebikyaliwo atubuulidde nti omukulu w'essomero
Kibuuka Pellegrin Doctor yalagira Vice President Wandera Kazibwe okufuluma essomero lwaki nti yali ayingidde mu ssomero ku lunaku olutali lwa visiting day. Bino okyayina essomero osobola bisanga e Uganda wano yemboozi ya Honorable Robert Migadde Ndugwa omubaka wa Parliament ow'ebizinga ebyebuvuma katuwummulemu.